Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kakati olunaku olwaleero waliwo omwana omuwala eyambuuzizza nti wamma omusajja kusookerako kiba kizibu okuwasa. Waliwo omwana omuwala eyambuuzizza ekibuuzo ekyo. Bino ebibuuzo biba by'abaana bato nnyo, myaka 15, 16, 18, 14. Bino ebibuuzo batera obbibuuza olw'ensonga nti aba akyali muto, aba ayagala kumanya ekyo kye baŋŋamba kituufu, ekyo kye boogerako ku ssomero kituufu. Kuba yeyambuuzizza nti wamma kituufu omusajja akusookerako kiba kizibu okuwasa. Ekibuuzo ekyo yakigamba yakulimba. Ebiseera ebisinga abakyala b'edda bonna baagendanga mu bufumbo nga balimbeerera. Ekyo nkibabuulira. Ebiseera by'edda abaana abawala ebintu ebyo baabityanga, tebeegattanga n'abasajja nga ebiriwo ennaku zino. Osanga omwana omuwala wa myaka 12 naye ng'alina abavubuka, myaka 13 ng'alina omusajja, ebintu ng'abitandise. Naye abaana b'edda baafunanga omusajja ng'omusajja oyo atutte omwana oyo, ng'omwana teyeebakibwangako musajja yenna, era n'atwala omwana oyo ng'akyaliko ne gye bayita embuzi bulungi nnyo. Kati n'olwekyo kye njagala okubuulira, ekyo tekirina buzibu bwonna. Osobola okubeera nga teweebakibwangako musajja yenna, n'ofuna omusajja n'akwebakako, n'akusanga nga okyalina n'embuzi yo, ne mubeera mwenna paka mirembe gyonna, n'atakukyawa ne mubeera ddala mwenna. Ate ekintu ekirala kye njagala okubuulira gwe omwana omuwala eyabuuzizza ekibuuzo kino, nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayitimu, abaana abato, abaana abawala, omusajja waakusanga ng'okyalina embuzi yo, omusajja oyo asanyuka nnyo kuba amanya yakusookeddeko, era w'osanga omusajja ng'abadde yeeteeseteese okubeera ng'ayagala okubeera n'omukyala ewaka, kiba kyangu okukutwala, kiba kyangu okukusigaza n'abeera naawe emirembe gyonna. Naye obuzibu bwe mulina mu abaana abawala, ebiseera ebisinga engeri gy'oba nti obeera okyali muto era ofuna muto munno. Kati muto munno oyo aba tannatuusa kubeera ng'akola ki, nga yeeteekateeka okubeera naawe. Ky'oba olaba nga ajja kwebakako olwaleero mumale emyaka 2 nga mwagala n'amala akute, kuba ajja kutuuka esseera abeere nga wulya takyakwagala, nga yeetaaga afuneyo ku mukyalo omulala olw'ensonga nti obeera wafuna muto, obeera tofunye oyo atuuse kubeera nga yeeteeseteese. Kati n'olwekyo kye njagadde okubuulira, ensonga eyo ey'okubeera nga omusajja oyo akusookeddeko nti kiba kizibu okubeera ng'akuwasa. Si kizibu. Omusajja oyo akusookeddeko asobola bulungi nnyo okukuwasa ne mubeera mwenna mirembe gyonna. Ekyo nkikubuulira. Osobola okufuna omusajja bulungi nnyo nga yakusookeddeko ne mubeera mwenna emirembe gyonna paka bukadde. Bwe kityo bwe kiri. Kansuubire okitegedde bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.